أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Era waliwo ne story endala nti Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam abamu nga bavunula aya mu Suratul Bakara aya 2:6 aya egamba nti wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabbi Ibrahim muzimu mu nnaku yagamba Allahu subhanahu wa ta'ala nti nsaba ondage engeri gy'owaamu ebifudde obulamu. Allah n'amubuuza nti awalam tu'min, nti tokkiriza? Onfuna bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala n'amubuuza nti qaala awalam tu'min. Allah yagamba nti Nabbi Ibrahim tokkiriza? Okyagala okubeera nga nkulaga engeri gy'empaamu ebifudde obulamu. Nabbi Ibrahim n'amuddamu qaala bala nzikiriza walakin liyatma'inna alqalbi, wabula njagala kufuna bukkakkamu ku mutima kutegeerera ddala ekituufu. Kati abamu ne bagamba nti olwekyo eno aya mbwetegeeza nti Nabbi Ibrahim yalina shakka, yalina dawuti okubuusabuusa mu lunaku lw'enkomerero, Katonda engeri gy'agenda oz'okusaamu abantu. Aya yennyini obanga ogisomye ng'ogyetegereza, Ibrahim Katonda wamubuuza nti awalam tu'min, tokkiriza? Ibrahim addamu qaala bala nzikiriza walakin naye liyatma'inna alqalbi, nyaga just kufuna bukkakkamu kutegeera ddala kituufu okikola otya. Nolwekyo aya yennyini ezzeemu nti Nabbi Ibrahim yali akkiriza. Era ekirala ekiraga nti yali akkiriza ne mu lunaku lw'enkomerero. Era ekirala ekiraga nti yali akkiriza mu lunaku lw'enkomerero, tulaba eno engeri gy'alwanaganamu n'abashiriku okubategeeza tawhidi omu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekirala, Nabbi Ibrahim Suratul Bakara ya 124 wamala okumutiikira amadaala, eddaala eddene lye twalaba erya imaama, okubeera nga ye imaamu, wamala okumutiikira amadaala mu Suratul Bakara 124 erisembayo ery'abaimaamu, Ibrahim amugamba nti min dhurriyati, ne mu baana bange, qaala la yanaalu ahadi zalimin, endagaano yange ey'okulonda bannabbi ne baimaamu abasika ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama tetuuka ku bantu abeeryazamaanya. Twagamba nti dhulum, Lukman emiyembe gya Allah subhanahu wa ta'ala gibeere ku ye, wabanga agamba abaana be agamba nti dhulum lyezambi erikyasinza okubeera nga ddene, adhim. Kyenjagala okugamba nti eri waba agambye nti ngenda kubeera nga endagaano yange ey'obwannabbi n'abasika baabwe ngituusa ku bantu abateekolako zulumu nga shirik, tekikola sinsa ate Katonda okulonda Ibrahimu ng'ate yeekolako zulumu. N'olwekyo Ibrahimu teyali mushiriku, oba yali talina kubuusabuusa mu lunaku, oba teyabuusabuusa. Nabbi Ibrahim teyabuusabuusa mu lunaku lw'enkomerero. Kino just yakikola kubeera ng'afuna ekituufu kyennyini Katonda akikola atya. Kiringa gw'onagamba nti okkiriza mu Nabbi Muhammad, naye n'ogamba nti singa Katonda ampa chance n'emulabako ngenda kubeera nga nzikiriza ddala. Sitole naye yali bw'etyo. Katonda akikola atya? Era bw'atyo n'amuddamu duwaye n'agamba afuna ebinyonyi 4 obisaleesale. Era Katonda n'aba n'abiddiza obulamu nga we twalaba. Nolwekyo Nabbi Ibrahim teyasobya. Funa bulungi mu eyo aya mu Suratul Bakara aya 2:6 rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Katonda nkusaba obeere ng'ondaga engeri gy'oz'okusaamu ebifudde. Mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala tekitegeeza nti maybe yalina shakka, yalina okubuusabuusa, yayagala kulaba kituufu, era Katonda n'akimulaga n'abeera ng'afuna obukkakkamu ku mutima. Era ayati nnyingi, era aya nnyingi kati nga mu Surat Imran aya 67 ziraga bulungi nti Nabbi Ibrahim tabeerangako Muyahudi oba Mukristaayo oba Muju, nfuna bulungi, oba mushiriku, wabula yali musiraamu, walakin kaana hanifan muslima, omuntu yali ku kkube eggolokofu ettuufu eryali
litya Allah subhanahu wa ta'ala nga likkiriza n'olunaku lw'enkomerero. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala aliteeke mu bantu abeeyigiriza eddiini okusinga okugisikira, okubeera nga tunoonya ekituufu, okusinga okulayinga ku bantu ebigambo abantu bye bagamba ate nga sometimes babivunula bubi mu Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.